twalina essomero lya Bishop West ne Bishop Central nga ku Bishop West waliyo abaana 10 mu baweka nga ku Bishop Central waliwo abaana 7 ne bagamba municipality yennyini mu myezi 3 nga kyetwajja tulayire nali siriwo nga ndina South Africa ndi mulwadde municipality netuula Kajibu n'agetaabo bannange tuwandiike nti amasomero tugaddiza Bishop kubanga eno liziya wano kwe tutudde bulako emyaka 9 tegirigwako n'agaana ogituddiza obujja alimba yazze kumalawo emyaka 5 eby'emyaka 9 bimukwatirako wa ekyokubiri Bishop aguzaayo emyaka 2 okola ki okuvaako naye ne batuula ne bawandiika fe abamukono municipality tulabye nga amasomero ga Bishop getaaga okukulaakulanya ng'ate ffe tulina ssente tugaddiza ekkanisa egakulaakulanye naye ekyo nga bali mu sindikeeti nti weereza gwe akabaluwaako otuwe ettaka tulyoke twekole ekyawalugabi kati bw'oyitayo olwaleero olaba development gye baayogera tebazimbangawo wadde akatoyireti naye eryemmanga bagabana biki bagenda bagabana poloti omuntu okuwaayo amasomero ga Bishop fena ge twasomamu gwe Kajimu n'okwata amasomero agatandika 1910 1910 amasomero agalina emyaka 10 gwe n'ositula n'owaayo era mbalayirira Bishop West terijja kubaawo kubanga kati kyaki kyebadde ekola mukimanyi gavumenti yali atusasulira abasomesa abo omusaala nebaga nti kati amasomero tugajeyo mu gavumenti gaffe tujja besasulira kati buli mwezi weguggwako nga bagenda mu kyaki bannanga akabbo kayite buli omu asuule mu kyasobodde tusasule abasomesa kyebagenderera buli muntu yeetamu bwanaamala okwetama amasomero tugaviireko ddala bannange tegagenda mu maaso nga balindiggula nga batwala ettaka eyo mission yali akutwala ki kale kati Kajimu yali waayo nga meya kakati ayagala namuntu abeere wano kafulumu by'ettaka nga we mukitegedde ngunga ye yali mu palamenti balyoke bakirindiggule ku ki Omuntu wa wansi tadduka yanwanirira ayogera